Siddiiki Ndawula Mulangira ye yawowa Maama Fiina mu muzikiti. Naye ng'omuntu gwali mu kuwoowera mu muzikiti yajja ayina irizi mu kiwato, yajja olwedde agattise ku Allah, kubanga yajja tannalekulira kyabusamize n'ekyokubeera omukulembeze ow'abasamize, nga tannayokya masabo era nga tannakkiriza nti Oweekitiibwa Allah ye musukkulumu mu bitonde byonna era yasinzibwa yekka. Teyasanga buzibu kumuwoowa mu bufumbo olw'okuba Maama Fiina alina ke yali amuteeredde mu nsawo, n'ava ku busiraamu bwogera ki n'agenda ku nsawo ya Maama Fiina yeeyogera ki. Essaawa eno yalaga nti ebyobufuzi tebisaanira mu muzikiti, era n'ayogera ng'akulaga asibye n'emitaafu. Naye ng'omubuuza ebyobufuzi kye ki? Ebyobufuzi tebitegeeza mu Katoliki, ebyobufuzi tebitegeeza mu Kristaayo, ebyobufuzi tebitegeeza mu Advent, ebyobufuzi tebitegeeza musamize, wabula ebyobufuzi bitegeeza bannaggwanga ne basseggwanga. Bibeere nga ffe Abasiraamu nga tebinnatukosa, nebyo ebyatwala mukwano gw'ekiggundu, bye byatwala Hassan Kiryawo Mule Mirembe, bye byatwala Sheyi Bahiga, bye byatwala Kadiru Muwaya, bye bifudde abaana b'Abasiraamu abalema, bye bitutte abaana b'Abasiraamu mu zi safe house, bye byatwala Sheyi Kirya, Sheyi Kalisa, Sheyi Muzaata. Ebyobufuzi byali mu kugoba mu muzikiti. Kyali baddeko ebyobufuzi okubigoba mu muzikiti, naye motiivu yo eri ki? Osinzidde ku Busiraamu nga Allah bwe yalambika, oba osinzidde ku Museveni kyakuteeredde mu nsawo? Omanye ennaku zino Museveni atulwanyisizza nnyo ng'akozesa institutions ezitalumbika omuli amawanga n'abakulembeze ab'eddiini. Naye enkyukakyuka eno gye mulaba esobola okwefunira ekkubo, n'eddiini esobola ogifunira ekkubo, kubanga ebyobufuzi byo bennyini byasooka ne biva mu nsi ne biyingira ne mu ddiini ya Allah Oweekitiibwa, nga bituuse n'okumenya emizikiti, bituuse okuggyawo obulamu bw'Abasiraamu, bituuse okulemaza Abasiraamu, bituuse n'okusibya Abasiraamu. Sirowooza nti Sheyi kiti kyakola kikyamu okupreachinga ebigenda mu maaso mu ggwanga bye muyita ebyobufuzi okusinga omusajja eyawooba omushiriku ng'asibye n'irizi mu kiwato, eyajja mu muzikiti gwa Allah Oweekitiibwa naye nga tannakkiriza nti ye yekka alina okusinzibwa. Kubanga omuntu yenna eyaliwooye Maama Fiina okutoola shaadi kyali tekimala era ng'akyalina olwedde mwatudde woofiisi evuganya n'eya Allah. Omuntu gw'owa takoma kubeera mugattisi ku Allah, wabula nga yakulembera abagattika ku Oweekitiibwa Allah, era nga ofiisi eyo akyagituddemu. Nkakasa nti Sharia gye yayambala okujja okumuwoowa kebe nga yali Gomasi, yajja munda talinaamu yirizi, kubanga yali tannalekulira buvunaanyizibwa obulina okumwambaza yirizi mu kiwato. Ye yakola ekikyamu ennyo. Ye yakola ekituufu ennyo nga kiti, yakola ekikyamu ennyo. Waliwo Sheyi gwe baawamba gye buvuddeko ne batiisatiisa kiti ntugenda kukutta, bamuyita Sheyi Kakande. Abasiraamu bennyini nga be badi campaigninga Sheyi kiti mu kubanja munne, ayogera kikyamu okubanja musiraamu munne, ng'eyawoowa Maama Fiina olw'okuba muwaddeyo ku ssente. Yalyokke wabula kati ye yawoowa yazze mu kaseera kano n'emitaafu ng'era ayita mu nnyiriri mw'olw'okuba mumanyi. Okukuba ayogera ku mbeera z'abantu mu mizikiti. Sheyi, tuli mu mbeera
nga buli ewali akatuli twagala okussizaawo. Mukadde wange Sheyi Ndawula, tuli mu mbeera nga buli awali akatuli twagala okussizaawo. Olaba ebizibu bwe byakusinga amaanyi n'ojemera Allah n'owa maama Fiina n'eyirizize. Okuttibwa kwaffe, obutasoma bw'abaana baffe nga ne bamala okusoma tebafuna mirimu, okugenda mu ddwaliro ne tutasangayo ddagala, nga ffe twakita bituleetera okussizaako mu mizikiti. Oba ewantu wonna we tusobola okuteeka eddoboozi lyaffe. Ono gwe mulaba ali mu kwogera, wallahi ya Mungu, yeebereka ku muwala wa mukwano gwe Sheyi Kiggundu gwe bayita Abiba, nga tamuwooye n'amuzaalamu omwana n'agaana n'okumulabirira. Lunaku lumu wali ogenda kusula ku poliisi Nansana, kyeyo ye yakujjayo, lwakwebereka ku mwana gw'otuuse okuzaala. Ekyo si kyekyali ekikulu, naye ng'ogaanye okumuwa obuyambi. Naye teweerabira, wali tewamuwoowa. Mukwano gwe olwafa weeyanza mwana we n'omuyingiza mu bikolwa eby'obwenzi, ate n'ogaana okukkiriza ebikolwa ebyavaamu nti oyo mwana wa kibi. Imagine mboyo mwana wa kibi. Wallahi ya Mungu, tuba tubamanyi, tuba tubategeera, lwakuba tuba twagala okubalekera ekitiibwa. Naye ku dduuni kuno ebiseera ebisinga omuntu bw'aba afunye akamooli w'asobola okussiza, muleka assizeewo. Gw'olaba wasobola okukafunira mu basawo Abaganda, basawo b'ekinnansi, olaba wasobola okukafunira mu bagatteeka ku Allah. Gwe mbuulira tteeka ki mwe wawoowera maama Fiina nga tannajja Masaba, nga tannazzaayo na ofiisi ey'okubeera akulembera abasawo Abaganda oba abasawo b'ekinnansi. Speed control. Mugende mpola bannange. Nabagamba ebiseera ebisinga n'omugenyi asoosowazibwa nnyo okusobola okumunyweza. Bantegeerekese bulungi. Ye nga Habiba we yeeyambula tewavaayo, maama w'omwana wo nga bwe yeeyambula tewavaayo. Sheyi waffe omulungi mutuukirivu kuvumirira, nga bwe yeeyambula tewavaayo. Oba kino kye kikyamu okusinga omwana okweyambula, mukyala Sheyi, okweyambula. Tubeera tubamanyi, tubategeera n'ebikolobero byammwe byonna, tubategeera n'abantu be wakumpanyiza hijja mbamanyi.